okusookera ddala okwebaza omwami Johnson Sengendo kuba nti ne leero zze osobola okufuna obubaka obukwata ku bannayuganda naddala ku mukutu oba link gye twataddewo ey'abannayuganda okwewandiisa. Naye nga sinagenda ku ekyo, njagala okuyozaayoza okubanga aba Abu Dhabi bakulonze okuba chairman w'Electoral Commission ya community yaffe ey'abannayuganda wano okulembera okutegeka okulonda okw'abakulembeze ba bannayuganda mu Abu Dhabi okugenda okubeerawo mangu mu mwezi ndowooza guno oba ogujja. Ensonga lwaki leero njagadde gye njagala twogereko, njagala kunyweza nti link eyabadde shared ku website yaffe ne ku mikutu egya social media egyembase ntuufu ddala. Twagitaddewo mwewandiise mwenna ng'ekigenderero eky'okubasaba mwewandiise twagala kubeera nti bwe tubategeera mwenna kitwanguira okubanga bye mutusaba mu mbeera ey'obwetaavu bayamba tusobola okubikwasaganya mangu ddala kuba tuba tumanyi wawobeera biki ebikukwatako ng'ekyokulabirako. Mwaka ogw'2024 twagenda ne tusaba gavumenti ya wano okusonyiwa abannayuganda abaali ba overstays nga balina fines bazijjewo babasonyiwe era babayamba okubazzaayo eka, era kyakolebwa mu 2024. Ne wano era tuli mu engagement, tuli mu kwogerezaganya ne government nti since ababadde stranded mu mbeera eno gye tulimu bamaze okgenda, kati nammwe abakyali wano naye nga muli mu fines oba mu overstay nammwe babasonyiwe abaagala okuddayo ka baleme babaninga mu system. Kati tetusobola kusaba okwo nga tetulina namba. Bwe twayogera nabo olwasooka ne batugamba mulinga bameka, so kati ekyo kiba kituyamba okubatuusaako services ng'ezo. Ekyokubiri ne kiba nti bwe mba mwewandisizza mu Emirates zonna ze mulimu kituyamba okumanya bameka abali buli mu Emirate, naffe services zaffe ne tusobola okuziplaninga obulungi. N'ekyokusatu kituyamba okubanga ensonga ze tufuna okuva mu gavumenti zombi, gavumenti ya Uganda n'eyawa nezibakwatako, tuba tusobola okuzibabuulira mu kiseera ezibakwatako ate nga zibayamba tuba tusobola okuzibatuusaako mwenna. Nga for example tuzenga tubabuulira ku mbeera eno eriwo advisory ne tuziweeza be tulina, naye kati bwe tuba tubalina mwenna buli muntu aba agifuna in real time. Ekyokubiri n'okubanga for example ebyenkulankulana nti oba waliwo opportunities nga bwe twali wano ne programs president zeyayambako abannayuganda zonna tuba tuzibabuulira n'abantu abalala. Kale mmaliriza nga neewaza abo abagenze maaso nga bawa information enkyamu nti twagala kukozesa data ono okubajjako emisolo n'okubazzaayo eka. Egyo si mirimu gyembasa okubajjako omusolo, si ffe otusoloza omusolo era si ffe otudipotinga abantu. Ffe twagala mwewandiise tusobole okuba nga tusobola obbatuusaako services mu kiseera ekyangu ddala. Mwebale nnyo. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo, ebyenjigiriza, ebyobusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV. Amazima we gafa.